Sitaani yatwala kubanga sitaani yajja okutta n'okuzikiriza. Abba okutta n'okuzikiriza. Sitaani ebimu ku bigendererwa bye byakutta na kuzikiriza. Yafuniramu wa era ateeka okuba afunamu. Essebo kubanga eyo bizinesi agikoledde emyaka egisukka 15. Ey'okuzikiriza wamu n'okutwala ebyo byatasaanidde kutwala. Essebo naye njagala tukiziganye n'abawuliriza. Essebo tubanne tubeebaza. tubaagala nnyo. Okutwagala. Omuntu yenna bwe wabanga akwagala. Essebo oba omwagala. Mukulu Jjunju simanyi oba olunda ebisolo. Mbirunda. Omuntu ayagala ennyo ebisolo. Waali bibeerawo. Essebo wali oyizeeko. Era ssebo nayiggako. Abawuliriza bayinza okuba tebakimanyi. Nayiggako. Bwe mubanga mupulaaningira okuyigga. Omuyiggo w'engeri gye gunaatandika. Ekizigo. Muyinza okuba nga musaasaanye kuyika nga nnamba. Essebo nga buli omu atudde eri. Kye bayita ekizigo. Otyo. Asinga okwagala embwa. Zimwetoolola. Oyinza okubasanga abayizi nga 8. Naye ng'embwa zeetoolodde omuntu ogwo. Omu. Oyo aba asinga okuzaagala. Okay. Essebo kitegeeza naffe abatuwuliriza batwagala nnyo nyini ddala. Kale 93 Kingdom FM kodi tugenda kulwa dakiika ziri 18 zokese kusawe 11 katika tutandikirewo mbagirawo. Atulubuliza tugenda kulonza soke kweko updates ziri masaza ga Buganda. Wenjogera wano Gomba ina golem atenga etimu eya Buddu ekyayina 0 atenga wali ebuwama mwana tu atuliza mawokota eina M ate ne chakwe baina M. Butujja babulira ebinaba bivuddeyo mpola. Professor tugenze mu gwanga erya America gye tutandikidde atuliriza bingi nnyo ebibadde mu gwanga lya America ne tugenda kutunulira bibadde mu kibuga kyonna tutunulira bibadde mu kibuga New York ekyegwanga erya America. Olukungaana olubadde lusiisiddemu abantu abakulembeze kuva mawanga agatali gamu olumanyikiddwa nga UN General Assembly lwatandika sabbiiti eyo ewedde. Lwalimu ebigambo bingi nnyo mwe mwali kugamba nti baminisita baffe bangi bagenda abamu mbu tebalina bye bagenda kukolayo bamu bagenda ne bakyala baabwe bwe bityo. Kakati munnanga atuuliriza olukungaana olwo njagala okusooka nkubuulire ku bimu ku byafaayo. Njagala ogenda okutandika okuliza programu eno nga buli kimu okitegedde bulungi era okigwe ennyalwe. Lwatandika mwaka gwa 1945 mu kibuga San Francisco oba California. Lwatandika oluvannyuma lw'olutalo sematalo olw'okubiri era nga balutandika munnange amawanga agasookera ddala gaali 50. Ekyalutandisa njagala wali mu dakiika ziri 15 okube ogambe nti ntegeddewo tugende mu maaso. Olwaleero egenda kuba yanjawulo muuko. Akati bwe nkutegeezeza nti sematalo oyo ogwokubiri nga yakagwa bwe paba wakati w'emyezi ogwa Apuli sigwe ogwokunoogwo n'ogwa June gw'omukaaga baatuula abakulu ne batuula ne bakkanya ne bagamba nti kati tukoze tutya okutandika ekitongole oba ekibiina oba organization esobola okutugatta ffenna awamu. Era mukwegatta okwo nga balina okutuukiriza bino wammanga. Ekisooka okukola ekisoboka obutaddamu obutawulira obutalaba ku lutalo nga luno oluwedde olwa Walodiwa 2 oba sematalo owokubiri. Era bano bonna amawanga aga 50 genkutegeezezza ne bassa omukono ku ndagaano ne bagamba nti kaakano bino bye tulina okukola. Ekisooka demokrasi amawanga bwe tukulembera ffenna alina okuba nga ali gguluggulu. Obwenkanya obutonde bw'ensi eddembe ly'obuntu bisaanidde okuba nga bitunuululwa. Singa oli aba alondeddwa abantu era balina kumuggyako na kalulu. Munnange bayongera mu maaso ne bagamba nti bino byonna singa tubituukiriza amawanga ge tukulembera n'ensi kwe tuwangaalira tujja kuba tuwangaalirako mirembe. Amawanga agamu kwaliko China, Soviet Union, United States of America, US oba UK, United Kingdom. Akano tukidde olwaleero atuwuliriza wosinzira bw'olitaddeko kwa leediyoko
tuwera amawanga agali mu mukago guno tuli amawanga 193 ge bamemba abali mu mukago ogwo. Eddakiika zo zino ziweze 12 kakati njagala okutegeeza nti awo wetuli njagala otegeere wa obuvo n'obuddo obwa UN kyeki bona kitegeeza maaso wonna wetulaga baani abakiriwo byayogeddwa biki ebyayogeddwa ye banne ebinaakola ddi bikola bitya ojja kuba mwanattu obitegeera bulungi. Agamba atya mukwano gwaffe asinga otuwuliza pulogulaamu eno Emengo mu Kisenyi wali mu paaka webale nnyo okubanga owuliriza bwana Moses ne booli nabo bangambye omuziralo mwataddeko dda mikwano gyaffe okuva ebule n'ebweya emitala w'amayanja abatugobera ku Facebook mwebale nnyo mwebalire ddala. Professor nga maze okutegeeza ebyo kakano ngenda kubigendererwa ebyali eby'olukiiko luno era n'amawanga wetuukidde olwaleero gakyawera geeyongera. Lwaki geeyongera? Ageesalako lwaki? Kakano atuwuliriza ndowooza kansooke mbategeeze ku bimu kati basekretary general. Kati secretary general aliko bamuyita Antonio Guterres era biki bye yayogedde mu lukungaana luli era ogenda kuba obimanya. Professor nga tetunnagenda eri mu biri eby'omunda byenjogedde ebiruubirirwa n'ebigendera olaba bikyaliko bakyatambulira ku mulamu ogwo. Omanyi AU African Union teyatandikanga African Union esebo yatandikanga OAU Organization of African Union esebo kati nga tebannatandika United Nations ye waliwo ekibiina ekirala ekyaliwo kyatandika mu mwaka gwa 1920 paka mu mwaka gwa 1945 League of Nations kyekyaliwo. Abantu bangi nnyo bakinenya sematalo zino zonna okubeerawo zaleetera ekibiina ekyo okukinenya League of Nations ne bakakati daba ebimu ku bigendererwa bya League of Nations byali badde bino ensinga bwe wazoogedde zaali zimaze okuwera 5 ne zeekubamu tooki ebizibu ebiziruma mu mwaka gwa 1945 omwezi ndoza gwali gwa mukulukusa bitungotungo ennaku z'omwezi 24 ne bagamba leka kakikule era kizaale ekibiina ekirala League of Nations kisajja kudde otyo kyeyubula ne kifuuka UN United Nations esebo ebintu ebisinga obungi ebiri ku mutindo gw'ensi yonna taata United States of America ne United Kingdom babimaamira era UN enkiiko zaatuula eri gy'obalaze mu California San Francisco ensinga USSR ndoza kati gye bayitanga Russia bakwaya kutukamu obulala Soviet Union United States of America ensinga China taata ensinga Bungereza United Kingdom zaatuula ne zigamba nti tetwagala entale zifaanagana bwe ziti saagala abawuliriza bagambe nti UN yatondebwawo olw'entalo ebigendererwa byali biwerako tekyali kimu tebyali bibiri tebyali bisatu ebigendererwa ebyali ebyenkizo byalinga 6 UN ng'etondebwawo ekimu ku byo ekyali kisooka baagala mirembe ku lukalu luno olw'ensi ekyokubiri baali baagala okumalawo entalo zonna ezaali ez'obulabe esobola okukosa omwana w'omuntu ekyokusatu baali baagala eddembe ly'obuntu mu nsi zonna likule era libeerewo ekyokuna bayagala nnyo buli muntu abe n'emirembe to promote freedom ekyokutaano bayagala nnyo ensi ddala ezo ez'enkizo ezisalawo enene zikirimegga zibe nga zikolagana bulungi nnyo negana amawanga amatono kubanga ze zisinga okuleeta entalo mu nsi eno ekyokusatu baali baagala okulwanyisa refugees ababundabunda Professor kansoke nkole mbweti bwe babaawo
babafunire we balaga esebo naye ng'ekyoku embeera yonna esobola okuteekawo ababundabunda baali baagala bagiggyewo kale kankole bwe nti katono bwe nkomawo tokwata ku noobuyo tokwata kalimiko we kali awo oba okakutulira olwaleero kakutulira awo tutambule ffenna ensonga z'amwoyo gwa bwaga omuli ebyobufuzi ebyenfuna n'embeera zaffe za bulijjo kyakyakola tofaayo kati eno ina organ ziri organ zetwayogerako World Food Program ezo bagiyita agency ogani ebitambuza emota ez'omukaaga ezitambuza kati agencies bye bino IMF, World Bank, World Food Program byebyo ezo agencies nyingiko ziweranga 25 kakati anyinawo bano wammanga ninawo Paul Kagame ninawo Jessica Alupo that is Uganda nina William Ruto Kenya nina Lavilov Sagi Lavilov that is Russia nina yabaddeyo Zelensky yabaddeyo Biden yabaddeyo muyina amarobozo gati bonna yina mukamanga kati amarobozo agugenda gazanya Antonio Guterres anti kasamalo mujira namukotinze denga okuzanya omuzungu yatobola banna batabise nalaviro gundi agenda ne Biden basho mutadde nene ugazanya ozanya lya ebimuzungu n'omudde alipokuwa mukitegeeza tuba tulina kuba bukulu omutindo gwetwogera n'ebirowoozo ebikola maki makulu kati simanyi nti eddoboozi erisooka lyani ngenda sooka lya Jessica Alupo tulina kuba lya Biden mugamba mutya bakyali bange mwena twakomyewo mu giya ekyo ekiriwo bannayo omupiira gugenda kankubireko wano ku musajja ali live ku mupiira wali atubuulira ekiriyo kati motoka ezitambuza abaana ente n'ensula y'abaana bya mutindo ate ng'ekyokutugula ebitabo by'abaana alowooza yakubiri omuzadde owaye ndi ku leediyo wano guli gutya aha otyo ate mawokota ate esambani bannange tunagugoba tunagugoba ana mokozanya nani ebulemezi ekintu ekyo najjazzo ate mokote baba bakusudde ogenze wawewe waka ebulemezi basajja abo nga balina amaanyi ewaabwe saagenda luwere n'ofulumayo owaye mutebi omupiira ogulaba otya tunawangula ate ogwangamba ogwamawokota gwe ogulaba guli gutya tunawangula bannange bannaye ate kati ewaabwe tunabukuba annaye kale sewo bakuba 2-0 basatu ogwegomba buli gomba naye egenze tejja goba buddu tusagenda buddu ekisaawe kya Masaka n'okugoba omupiira tegusobola gugoba ne baba bakuteena osobola ogenda ku kisaawe ky'ebuddu n'ovaayo tosobola
mukulu kyali ku radio naye nja kukubira nga mmaliriza ndowooza. Kale simu yebadde teriiko. simu tebaako. Naye agambye bwembi. Kyenda musatu Kingdom FM kwoli esinga okuliza n'okutuuka mutulimbu kibuga Kampala wakati omwaliro gwa kubiri bwe tusinzira okubanga tutuusako ensonga zonna wesinzira okubanga otuwuliriza munnange tojjanga okwo kubanga omukutu bwe bujjudde okumanya n'okutegeera ebyawo kuno n'ebyeyo mu ggulu byonna tubimanyi tujja kuba tubikutegeeza. Dakika ziri 23 zokka eze ku ssaawa 11 ez'akawungeezi ak'olunaku lwaleero tutegeeza nti ennaku z'omwezi ziri 1 omwezi ogw'ekkumi omwaka 2023 olunaku lwa Sande ng'owummudde mwawe bwe wakonywa ka caayi olaba ku nkoko bwe zisitakula obudde nga buzibirira enjuba ogiraba bwekkirirayo ate gwali mu leediyo ng'olina ka leediyo olyawo otaddemu headsets matu esimu ogitaddemu elementi ababooda mikwano gyaffe agamba atya munnamasaka leero teyavuze boda ali mu kulya ku ssente ze Namuziga weeyagalidde e Kampala wapaakinze dda taata kale webale wakola dda ssente omwana muto naye alina ssente. Buli muntu alina ssente. Buli muntu ali ku nsi kuno alina ssente aba ne ssente. Akabe kaana kato kayinza okuba ne sirizaako 2 kitegeeza kaba kalina ssente naye ndowooza obungi bwe bwawukana. Kale kyena musatu kwoli abannaffe abatuuliriza mwe balinyo bali ddala kakati profesa abantu bangi be natunuulidde naye okusookera ddala kansooke ne ssentebe oba secretary general wa olukiiko luno oba ekitongole kino ekya organization UN bamuyita Antonio Guterres ng'abatuuliza bonna bategeezezza. Antonio Guterres mu bigambo bye ng'aggulawo olukungaana luno yabategeezezza nti mwenna abakuŋŋaanidde wano njagala okusooka mbategeeze nti mwebale nnyo okujja. N'agamba wabula ekirwese mu lukungaana luno olutali lwa bulijjo embeera mwe tujjidde teri si ya bulijjo twakataagulwa ekirwadde ekirumima mawuggwe ekya COVID-19 ekyataalaaga amawanga gonna era kyatuwadde okusoomoozebwa n'okuyiga. N'agamba ekirala tuyina okutyoboola eddembe ly'obuntu okususse, tuyina okulaba nga tulwanyisa obwavu, enjala, enkyukakyuka y'obudde efuuse baana baliwo mu nsi yonna. N'agamba nti okutunira mu alipoota gye yasomye yagambye nti abantu abali eyo mu bukadde n'obukadde basula maliba, basula njala, beetaaga ekyokulya. N'agamba akawumbi kamu n'obukadde 2 obw'abantu baavu lunkupe era abantu ebitundu 8 ku 100 okwetoloola ensi yonna bali mu bwavu obutagambika. Era n'agamba nti abantu abali eyo mu bukadde 680 bo n'ekyokulya bakirunga mu mmindi. Ono yategeezezza nti singa tetubaako kye tukola ensi yaffe yandifa togge era abantu baffe bandifa enjala. Antonio Guterres n'abategeeza abo abantu abakuŋŋaanidde mu lukiiko olwo okuva mu mawanga gwe nkutegeezezzaako 1993 nti singa teba bakikolebwa mu nsi eno embeera yanditabuka. Era wuno muyina kamukuweeko wano obenga omuwulirako ate tugende mu maaso n'ensonga endala nnyingi nnyo. Guterres
time of chaotic transition. At the beginning of the 20th century, Europe had numerous powers. It was truly multipolar, but it lacked robust multilateral institutions, and the result was World War I. A multipolar world needs strong and effective multilateral institutions. Yet, global governance is stuck in time. Look no further than the United Nations Security Council and the Bretton Woods system. They reflect the political and economic realities of 1945, when many countries in this assembly hall were still under colonial domination. The world has changed. Our institutions have not. We cannot effectively address problems as they are if institutions do not reflect the world as it is. Owulidde nti wakubadde ng'ebintu by'ensi bikyuse mu nsi nefe abantu abagiwangaalirako munnange mpawo kye tutuusizza tusigadde tuli kyekimu wabula ng'ate byo ebintu bikyuka n'agamba nti bw'otunuulira enfuga ya demokrasiya mawanga gaffe mwe tufuga terina enyigiriza bunyigiriza bantu okuli enkulaakulana obutonde bw'ensi n'ebirala. Ngenda kugenda nkuwaako omukuumu wane waffe e Uganda ngamba Uganda the Pearl of Africa twakiikiriddwa wakubadde wabaddewo ebigambo bingi ebyogerebwa era we twogerera kati olutalo luli wakati wa Jessica luli wakati wa omukyala Kasule Lumumba ate ne Ssaabaminisita wa Uganda Robina Nabbanja Musafiri. Robina Nabbanja Musafiri Ssaabaminisita yakulembera bizinesi za gavumenti agamba sina n'omugwe natwala ba Jessica Lupo Lumumba ne banne n'abalala sibamanyi sibatwalangako era enteekateeka za gavumenti sizabamanyaako yenga ye tabamanyi akati munnanga bikyaliwo ebito ye Jessica Lupo yakiikiridde Yoweri Kaguta Museveni buhabulwa mu ggwanga eryo erya Amerika bibino bye yayogedde. Yagambye nti tussaamu ekitiibwa abantu mwenna abakuŋŋaanidde wano. Uganda nsi eyeetongodde era yafuna obwetoowaze mwaka gwa 1962 n'ategeeza nti weera okuva olwo ne tebagawo ssemateeka mu 1995 era ssemateeka oyo ateetera n'okukuuma eddembe ly'obuntu era bannansi b'eggwanga eryo bwe bagoberera ne beeyagalira omwo mu byobukulembeze okwenkulaakulana obutonde bw'ensi n'ebirala. Jessica Lupo n'abategeeza nti Mr. Guterres twanyolwa nnyo era tunyolwa nnyo bwe tuwuliranga okutyoboola eddembe ly'abalala kutwalibwa era nga kutiitiiribwa abantu abava eno mu mawanga gammwe nga kino akisinziira oba akisimbuliza ku tteeka lye baateekako omukono paalamenti eyafulumya ne Yoweri Kaguta Museveni n'ateekako omukono erya anti-gay bill 2023 nti okuva olwo Uganda yatandika okukyayibwa. Jessica Lupo n'abategeeza nti enkulaakulana oba obuyambi bwandibadde tebusinziira oba tebuweebwa oyo anyigiriziddwa ennyo nga mubumuwa olw'okumutyobula. Ye lwaki neeruma n'ebigambo muyina wano Jessica Lupo. Of the decisions adopted at the 15th meeting of the Conference of Parties to the Convention on Biological Diversity are fundamental to effectively address biodiversity loss. In this context, government of Uganda has continued to take bold action. Our approach to human rights is to respect other people's values, and as we expect others to respect our values, which are deep-rooted in our culture. We therefore call for mutual respect of sovereignty. We believe that human rights considerations, especially in the face of varying cultural values, should not become the moderating factor in our long-term relationship with our development partners. Okisegedde nti eddembe lyaffe bwe liba lityoboolwa nga mwagala mulityoboole nga bwe mutuwa obuyambi tusuulewo ennono zaffe n'obuwangwa oba obuwangwa tetujja kukikkiriza era kyetaaga kikubwemu ttooki. Kankuwe Joe Biden owulire bye yayogedde. $130 billion today for creating a race to the top.
multiple countries and multiple sectors. For example, the libido corridor will extend across Africa, from the western port of Angola to the DRC to Zambia, boosting regional connectivity and strengthening commerce and food security in Africa. Similarly, a groundbreaking effort we announced at the G20 connect India to Europe through the UAE, Saudi Arabia. Atuliza ndowooza owulidde Biden yagamba nti ekiriwo kya connecting amawanga gano gonna mu G7 gabeeko engeri gye gakyusaamu enkulaakulana n'ebyobufuzi. Yayogedde ne ku demokrasiya oba enfuga y'amateeka n'agamba nti amawanga yatunulidde nnyo West Africa awabadde zikuditas eziwerako ddala n'agamba nti bwe bibanga ebyo byonna bikyagenda mu maaso naye nga Africa ekyatunulidde nti ekyali eri mu mukago guli ogwa UN naye nga demokrasiya taliimu aba tabitegeera. Profesa njagala mu bifunze okompeyalinga ebigambo by'ababiri bano. Tulina Jessica Alupo versus Joe Biden. Obiwulidde byonna. Secretary General. Now, obuzibu bwe tulina nti Abafirika tuli personal. Eyakiikiridde Uganda yabadde ayogera bibi ebimuluma ng'omuntu. Sebo ekipapula kyadde kya gavumenti ya Uganda. Ebimuluma ng'omuki. Secretary General akulaze nti ekikosa ensi eno kwonoona butonde bwansi. Ekikosa ensi eno butabawo kikolebwa bantu babina akasete mu nsawo. Ekikosa ensi eno ntalo. Ekikosa ensi eno amawanga gano agajja gawamba gannaago. Ekikosa ensi eno butabawo demokrasi. Secretary General wa UN level kwayogerera ya mutindo gwa nsi yonna. Yayogera si bibye bigasa ensi yonna. Obutonde bw'ensi bugasa ensi yonna. Entale eziriwo bwe zivaawo kigasa ensi yonna. Abantu okuba n'akasente n'enkulaakulana bigasa ensi yonna. Biden akulaze nti Africa eyagala nnyo okubeera mu UN n'amaanyi. Naye obuzibu bwayo ti abakulembeze tebava ku bukulembeze n'okuwamba abo eza abaluddeko oba abakalondebwa. Yayogedde n'ensi n'okusirika okubanga oba mukulembeze akaddiye n'awamu mutabani we n'akwatamu obukulembeze. Ekyo kiba kiraga nti Biden omutindo gwayogererako gwa nsi yonna. Kubanga byayogera bigasa ensi yonna. Ninga awulira ogamba nti speech gy'olina okuwaawo erina okubanga ya universe. Nga speech bw'ogiwa egasa ensi yonna. Abaddugavu simanyi bizibu byaffe. Nakulaga wano emabega eri ebigambo biri ebibiri okyabijjukira parachurism ne chauvinism. Okweyagaliza akasonga katini nnyo bweka n'okeesibako chauvinism. Olw'okuba ndi Muganda era banjira bwe bati omuntu yenna aweebwa omutindo ng'ogwo akakakiiko ka nsi yonna. Byoyogera birina okuba nga bya nsi yonna. Omutindo gwo gwina kuba gwa nsi yonna. Abantu bangi nnyo asobola okuwummula ekifo n'abanga yawa speech ennungi n'afuna ekifo ekiri ku mutindo gw'ensi yonna. Omukisa ng'ogwo nga gutuweereddwa ekikuva mu kamwa kiba kikulu. Kinakuba ku mutindo gwa nsi yonna. Profesa zile dakiika 36 eze ku ssaawa 11 ekyuma kiba kiŋŋamba nti kansooke ngendeke wakitunze gomba naye atuuliza bwe nkomawo ogenda kuba oyita ku 0776 93 22 batandise dde okuba endala 0758 23 endala 0775 M19 not M kanzije. Style yaffe kyekiriwo mujje bannaayo budde tewali twatandise dda puroguramu yanyoose dda gwe wenna kyoli
sharinga commentinga ensonga zonna naye nga mugamba ki weereza komenti yo wooli agamba atya musajja ali Jerusalemi chairman wadduka sebo mu ggwanga wagenda Jerusalemi mukama wange naye ng'ogamba otya agamba atya Emma agamba atya Nduga agamba atya Franka agamba atya omukulu Faruku Ntege angambye oli mu kufumbaawo agala okuddamu mu kalulu naye efe weetuli mwena wali ku 93 FM ennaku z'omwezi 5 waliwo ekigenda okuba mu ggwanga lino mani sitegenda Sambaseno naye nga muli mutya bakyali baffe mwenna gye musinzira okuba mutugoberera mwebale nnyo mwebali ddala Lukyamuzi ogamba otya Joseph Lukyamuzi CBS FM Munabudu Sharifu Lukenge CBS FM Sende Mugaga Sende ogamba otya President Wujja Abulubo ogamba otya onamuna abagoberera mwebale nnyo mwebali ddala mujjo tugende mu maaso n'ensonga tugenda mpitirivu nnyo Jessica Alupo ne Biden tubamaze tugenda mu ggwanga lya Kenya atulire ate byayogedde Paul Kagame yayogedde Sagiovu naye yayogedde okuva mu ggwanga lya Russia ate ne Zelensky naye yayogedde biki bayogedde byonna bye tugenda okuba nga tukubuulira kunoonyerezako kwawedde dda kisigadde bikubuulira obimanye era obitegeere obibbe ennyalo kale bwe tutyo bwe tuli ku nsonga za UN olukuŋŋaana lwa UN nga bwe lwatambudde wooli wonna weesinzira okuba nga otuwuliriza oba otulaba webale nnyo webalire ddala Profesa abaana bakomyewo ku masomero bwe batyo balubati Namuziga n'abakugu mu kunoonyereza kunakyenda musanvu FM radio freestyle esinga okutuuka ewala okubakirira webale nnyo ddala gy'osinzira okuba nga otuwuliriza nakutegeezeza nti bwe tukomawo bwe tutya eddakiika ziri 43 zokka tutegeeza buli eddakiika 17 okutuuka ku ssaawa 12 tutegeeza ine essimu mbuliabuulizi wooli n'ensonga ozitegeera bulungi tugende mu maaso oba waliwo wosigadde ng'osikatidde byonna byumbuulire tugende mu maaso kale 93 FM kooli 075 075 M 19 not M MTN 077 6 oyitaawo n'ombuulira ndi wano 93 wanjisebo tugende maaso kale 93 wanjisebo esebo nkuwulira oliwa esebo kale tebe katabi kwali 93 kale sebo bogere ensangi nkwagadde nnyo Profesa amasimu gakyali mangi 93 yesebo kale tugende maaso Profesa tugende maaso bogere tukwagala nnyo Richard webale nnyo tugende maaso kale Profesa awo nga tuvudde kwabo tumaze Biden agambye nti enkyusa y'obukulembeze abuuziza ekibuuzo ensi erimu amawanga ameka Atlas omanyi Atlas erina ekituufu
eraga amawanga 198 gabadde 197 Sudan yomaserengeta nebiyesalamu kati zigali 198 atarasigeeraga kale tweyongere maaso tambula n'okuyiga n'okutegeera kakati profesa gwenkuwadde bamuyita nga ngenda kuwa kasavu kanyamatuliriza nkuwa omuzungu nenkuwa omwana w'omuddugavu biki bye yayogedde mu lukungaana olwa ensi yonna. Ngenda kuwa gwe bayita Paul Kagame okuva mu ggwanga erya Rwanda. Kagame yagambye bw'ati nti Afrika yeetaaga ekintu kimu okuteekebwamu ekitiibwa era yeetaaga okuwebwa omukisa okwogera ekyo ekibali ku mmeeme so si kubegerwako si kulowoolezebwa. N'agamba nti ebiseera bingi nnyo mwogera demokulasiya ne mumuwoomesa mu bugambo obulungi naye nga demokulasiya twetaaga naffe Africa mutuwe omwaganya tukubaganye ebirowoozo ku demokulasiya oyo gwe mwogerako. Naye mukeera kumakya ne mugamba nti olw'okuba Kagame afuze ebbanga ddene n'olwekyo asaanidde aveeko era ne musonga ne kumanya temusuubira okuba nti gayinza okuba gakulembera eggwanga eryo mba sibategeera nga bannansi b'e Rwanda embabuuziza. N'agamba nti ekisooka twetaaga okuba nga twebuuzibwako butya bwe tutambuza ensi zaffe na butya bwe tusobola okwegatta okutambuza ensi kwe tuwangaalya. Oyo ye Paul Kagame naye kamukuwe tugende mu maaso n'ensonga zonna. Omuwulidde byayogera bigwa mu bigambo bya Guterres oba nedda? Agambye nti Afrika iteeka okuba ne bammemba eri mu ffumbiro ewali decisions enkizo ekyo mutuufu esewo kubanga ebyo ebigambo bye byakiikiridde Afrika yonna. Ti Afrika naffe twagala obukiiko obusalawo tubenga tutuulako ekyo kyayogera kituufu. Kitegeeza nti Abafirika bonna babadde bakifunamu bayogedde eddoboozi yabwe lyavuddeyo otyo tumba mwagala tubeegattemu era tubeere nammwe muteeke wali abasalawo otyo naffe tubenga tule tuwandika sigini kyatugamba nti awo tetugenda tujja kukkiriza. ekyo kikulu nnyo kyeyayogedde. Tugenze ku munnansi w'eggwanga erya Kenya wamuyita William Ruto. William Ruto yagambye nti mu speech ye gye yakoze yagambye nti Africa eddembe ly'obuntu lisaanidde okubanga lifiirwako otuleka mu buli teekateeka ekulaakulanya amawanga gaffe mwe tusibuka ebyobufuzi byaffe okutuleka ne twetaaya n'okukuuma obutonde bw'ensi obw'amawanga gaffe. N'agamba n'ekirala okweyingiza mu nsonga z'ebyobukulembeze by'amawanga ga Africa kubatamye. N'agamba nti Africa yandibadde erekebwa neweebwa omwaganya butya bwesobola okutambuza ebyobufuzi eby'amawanga gaayo n'okubanga beekulaakulanya. Era n'agamba nti tetwandibadde nga tujja kubavunnamira nga tubasaba ebyokulya n'ebyokulwanyisa wabula twandibadde tujja tubasaba nga tubajjako amagezi naffe nga mutuwa ensimbi awatali kuzituwa nga mutulangira. Okiwulidde nti tetwandizenga nga tufukamira okutuwa emmundu tulwana ate n'Abafirika bannaffe. Twandizenga tuteeka ku mmeeza bye twagala mutukolere naffe bye mwagala tubakolere. Omuwulidde bulungi sipiiki ye ejjamu ebyo ensi yonna byeyayaanira mu mbeera eno. sipiiki yagasiza nnyo Abafirika naye obuzibu obuliwo nti Abazungu Sekretary General wamulabye balwanirira butonde bwa Afrika. Ekibuuzo kyebuuzibwa ani asaanyaawo obutonde bwa Afrika? Ne Jessica Alupo yakyogeddeko kubanga asaanyaawo obutonde bwa Afrika olwo olukiiko lwadde lumukuba. Abasinga obungi Bachina na bannakyemalira abaludde ku bukulembeze. Abasaanyaawo obutonde bwa Afrika Bachina n'abo abakulembeze abaludde ku bukulembeze be basinga okukosa obutonde. Ruto kyayogera kituufu naye ate amaliriza ayiira ku sayidi ye yekuba omusumaali mu bigere
kubanga UN yali ewa UN okusinzira engeri yali ekolamu emirimu gyayo ete kuba yali ewagira Raila Odinga wangi obuwagizi bwayo buyinza okuba tebwali bwa William Ruto bwali bwa Raila Odinga yali eyira side eri amazzi kati ono agamba timutukkirize tusalewo kale babakkiriza okusalawo naye ate bwe babakkiriza okusalawo mufuuka bannakyemalira mwonoona obutonde bw'ensi mutta abantu abagagga ennyo mubasaanyaawo kiba kitegeeza nti Abafirika beeyisanga baana bato tosobola kubawa amaanyi gonna olina obabegerako amaanyi tosobola kukwata amaanyi gonna n'ogawa Abafirika nosulika ennyumba eyiwa amazzi osayidi emu Omufirika ye muntu asaanyaawo ekibira nga afunye ekirowoozo ekiro ekibira ekyo kisobola okubeeramu abayeekera. Jessica Alupo wuuno which target women and youth participation in the economy. We are currently promoting value addition, value chain and public procurement from the various Uganda Women Entrepreneurship programs. With the creation of the Africa Continental Free Trade Area, women will participate in cross-border trade within the Africa Continental. Omuwulidde nti tuli mu kukola ku mukuto oba ku nkola esobola okukkiriziganya okuteekawo enkolagana wakati w'amawanga galinaaniganye awamu kyayite free trade area ogani ebaddewo mu African Union egamba nti leka tutumbule ebyensuubulaziganya mu Afirika naye omuntu eyagenze mu lukungaana oli ku mutindo gw'ensi yonna toyiira nnyo mu bakyala newankubadde abakyala n'abavubuka kati abatali bakyala era abatali bavubuka bonna bali omwo abazingidde awo abadde ageza kukulaga gender balance ate gender balance eririddawa abavubuka ng'omaze okulaga olwedde women ffe tukola ku bakyala buno na ku bavubuka bokka. Poverty alleviation programs which target women and youth participation in the economy. We are currently promoting value addition, value chain and public procurement from the various Uganda Women Entrepreneurship programs. With the creation of the Africa Continental Free Trade Area, women will participate in cross-border trade within the Africa Continental ndowooza era omuwulidde ensonga amaanyi ge gonna yagayiye mu bakyala omuntu analeeta ebyenkulaakulana agulawo enzigi buli omu n'ayingira era n'afuluma naye yalaze ku mutindo gw'ensi yonna yalaze nti Uganda amaanyi gonna yagatadde ku bakyala ng'ate abazungu bakimanyi bulungi nti African traditional marriage omukyala takola omukyala asigala waka ayina ensonga endala. timely implementation of the decisions adopted at the 15th meeting of the Conference of Parties to the Convention on Biological Diversity are fundamental to effectively address biodiversity loss. In this context, Government of Uganda has continued to take bold actions to address biodiversity loss. These actions include, among others, complete restoration of all degraded wetlands, reforestation, as well as prosecution of all those involved in illegal activities that undermine the preservation of flora and fauna. Our view, Mr. President, is that conservation and sustainable use of biodiversity remains a commitment for all nations and humankind. We therefore urge the international community to provide developing countries with sufficient means of implementation in terms of financing, capacity building, and technological transfer to support their efforts to address the challenges of biodiversity loss. Omuwulidde amaliriza bw'atyo. Ekyo nakyo kikyamu. Ekyo nakyo kikyamu. Oŋŋamba otya nti tukomyewo entobazi.
ezo zayononebwa n'amateeka weegali era gagenda kuvunaana buli oyo yennakomyewo entobazi ezo zayononebwa abaki abantu tuli claim back now baali bazonoona nga mutunuddewa era mwaliriddawa construction limited kyekiriwo weereza message awo ŋŋambe nze gundi bannange ye mubadde ki banammwe lwaki temuweereza message professor speech y'omukulu wete bwe yabadde ezo ze nasobodde okugjamu Jessica Alupo yakiikiridde Uganda omutendera oba mu lukungaana olw'ensi yonna UN General Assembly agamba entobazi zisaanyiziddwawo babadde naye baateekawo amateeka agavunaana abo bonna bagasaanyaawo. lwaki obakiza okusaanyaawo lwaki obakiza okusaanyaawo kaakati sigazaayo babiri lwaki mbasembezaayo bonna balinako ensonga beerangidde bulijjo beenoonya beesange bwe bayita Sergey Lavrov minisita w'ensonga ez'ebweru okuva mu ggwanga lya Russia ne bwe bayita Zelensky yayogedde mu lwabwe naye ne bavuunula saabisibijjeeyo ebyo naye nakootinze bigambo bamuvuunula mu luzungu anti official language wali ya luzungu kati ate ono mu Ukraine ye yayogedde luzungu kati wabaddewo okubuzabuza information yawo mugezi nnyo naawe omulaba nga akyaziza abagenyi tekisi rongo tulisiponi noza nsooke gundi Should we pretend they do not exist and carry on with business as usual? Surely we cannot. To do so would amount to being reckless. Rather, we must do more to lift people sustainably out of poverty and hunger, not merely because it is the right thing to do in the name of humanity, but also because to do nothing would be to fan the flames of discord and conflict with well-known terrible consequences. Excellencies, while there have been setbacks, we cannot relent in our resolve and determination to do our utmost to rescue the SDGs. Okyawuliriza program Namuziga mu kunoonyereza wano ku 93 Kingdom FM. dakiika 3 zokka ise ku ssaawa 12 ez'akawungeeza k'olunaku lwaleero wosinzire okuba ng'otuliza nga twatandise naawe okutuuza ku dakiika zino esembayo webale nnyo balire ddala tojjanga okwo kaakati tugenze mu maaso n'ensonga ezikwata ku lukungaana luno olwabadde mu ggwanga erya United States of America mu kibuga New York wetuli wetusimbye amakanda ku kizimbe omwaliro gwa 2 mu Kisenyi Emmengo Kiganda Zone kutegeeza nti enteekateeka eza Christian Focus Center Emmengo mu Kisenyi wano olunaku olw'enkya omwezi oba oguyingidde ennaku 2 kitegeeza nti bingi nnyo ebibadde biganye mu mwezi guli oguyise ye omanyi nti n'omwaka gwonna by'obadde olwanirira oyinza obifuna enkya okusaba kwe bayita okwamukutula njegere ate nga ne ku ssaawa 6 wabeerawo lankyawa kakati kikakatako era nnyo nnyini ddala okujja mu lankyawa ku ssaawa ezo ez'amalya g'ekyemisana n'osaba n'oddayo ku mulimu n'okola n'okomawo akawungeezi gye bayita mukutula njegere n'ojja n'osaba n'owaayo n'oweebwa ate n'ebibyo byennyini ebyali byagaana edda n'obifuna ate biri byonna ebyali byakwesibako
mwana twenjegere ne zikutuka ati obayitako nga ng'oseka gali poloti gy'obadde onyoneza omwaka mulamba nga gw'ogiyina ekuli mu nkwawa n'ogimala mu gw'ekkumi. Kale 93 kwingira mu FM kwoli enteekateeka njala nnyo nnyingi nnyo ddala, puroguramu nnyingi nnyo Kamaala bwenva wano omuzumba kituuka yaddako kituuka oluvaako ate tugende mu puroguramu eya Talanta ne mwana mulenzi Mayinja yatuuse dda alina omuyimbi wano bali mu kuyisaamu ndowooza mpeereza amannya mwogereko bwogezi awo tugende mu maaso. Kale 93 kwoli Profesa tweyongeddeyo n'abatuuliriza maaso wali njagala wooli awo oteekeko airtime wo dakiika 15 ziri ezisembayo zammwe zabakubi b'amasimu ojja kusinzira wooli wonna batandika okukuba amasimu wakati w'eddakiika 2 paka dakiika 3 webale nnyo. So esimu babuze eddakiika nga 10 kati esimu yo giteekeko airtime. MTN eriziro 776 93 92 andala eriziro Airtel eriziro 758 93 93 andala eriziro 75 M 19 not M. Awo jo yita maaso awo tubyogere era tubinyumye tubitegere. Kale ngenze mu ggwanga era erya America we tubadde wenkutegezeza kakati ngenze kuba biri bana abatali makambugu era bwe twogereranga ebifuba byababugumadda okutandika mu mwezi ogwokubiri omwaka oguwedde emundu etokota wakati w'eggwanga erya Russia saako ne Ukraine beesanze mu lukungaana lwe lumu. Teberezaamu ng'omuntu wamunoonya dda n'omusanga mu lukungaana nga luno omugamba ki era oyogera biki era mu lulimi ki mu bukambwe ki mu tooni ki biwulire. Lavilovu Sagi okuva mu ggwanga erya Russia ono nga ye minisita w'ensonga ez'ebweru wano minisita w'ensonga ez'ebweru ow'ekisiikirize muwadanku nnyingi wonalebo tumiddeko ssebo okuva wali ekyaddondo. Lavirov yategeezezza bino yagambye nti mwaka gwa 1945 bwe mwatandika olukungaana luno oba omukago guno ffenna mwe twegattira waaliwo ebigenderwa bwago. Enfuga ey'amateeka gye yayise rule of law okukozesa ebyobufuzi ebiri ku mutindo gw'ensi yonna oba enkola eya demokurasiya. N'agamba obuteeyingiza mu nsonga za byabufuzi bya nsi ndala enkulaakulana. N'agamba newe twogerera bino mwabivaako. Bino byonna abigamba Secretary General Antonio Guterres n'ababadde bakuŋŋaanidde mu lukuŋŋaana luno. Yabagambye nti ekisooka bannabyabufuzi okuva mu mawanga gano aga Western mwefudde ekirala temugambwako kyemulowooza kye kituufu era bwe musalawo. Era n'agamba nti mulaze eryanyi mu mawanga agatali gamu yanokoddeyo eggwanga ng'erya Libya atuuliriza. N'agamba nti Libya yali eri matabuta naye olw'oluvannyuma lw'okweyagaliza kwammwe ne musalawo ne mulirumbagana nga mukozesa amagye gammwe aga UN ne mukuba eggwanga eryo. Bwe twogera omukulembeze w'eggwanga eryo amanyikiddwa nga Muammar Gaddafi n'afa nti eggwanga kati lyafuuka matongo. N'agamba lyanokoddeyo mannya naye nga era bw'oyogera era bw'obeera ng'olabira wala munnange ng'oli nkazalujja era nga oli sekanolya wabadde osobola okumanya n'okutegeera ndowooza mpuliriza otegedde boogere otegedde be yabadde agamba awo. Teberezaamu nga Joe Biden atudde wali, Zelensky atudde wali, Guterres atudde wali n'abakulu abalala abo abagamba obategeera. Tugende mu maaso. Munnange n'agamba nti violation of human rights kyekyafuuka baana baliwo ob'okutyobola eddembe ly'obuntu. N'agamba nti abantu bangi bafudde era abantu bafudde obwavu nga kivudde ku ntalo ze mutonzeewo mu mawanga agatali gamu nga Soviet Union. N'agamba nti mubawadde mundu abateesobola okuba abo be basobola era nga namwe mukimanyi tebajja kuwangula naye ne mubawa ebyokubaanyisa. N'agamba nti ebbulwa ly'emmere eriri mu mawanga gano omubadde entalo n'anokolayo Middle East, n'agamba Palestine, n'agamba Libya, n'agamba amawanga ago mwe munenyezebwa. N'agamba Libya oluvannyuma lw'emyaka 10 eri mu kubonaabona lwa kusalawo kwammwe okukyamu. N'agamba abakulembeze ba Afrika mubatyobodde ne mukamala bumazi n'abajjukiza wano abakulembeze ba Afrika atuuliza jjukira bakulemberwamu omukulembeze w'eggwanga erya South Africa ne bagenda okutabaganya wakati wa mawanga gano abiri olutalo okoma wa Russia ne Ukraine. N'agamba nti wabula
bwe bajja mu America mwabasibirira ebigambo ne mutuwaayira ne mugamba nti mugendayo waabo nga naye kyali kyetaagisa era bwe bajja ewaffe ne mutandika okubaboola. Oyo ye Sagi Lavilov, minisita ow'ensonga ez'ebunaayira mu ggwanga erya Russia, kitegeeza speech ya mukama we Putin. Atuuliriza ngenze ku bigambo by'omukulu amanyikiddwa nga Zelensky okuva mu ggwanga erya Ukraine. Yagambye bw'ati, yagambye ndi musanyufu nnyo okubeera nga ntuusa akaseera kano nga nze mu lukungaana luno era njagala okwogera ebiri ku mmeeme n'abantu bange bye bantumye. Yagambye nti twebaza nnyo mwenna UN abasobodde otukolera ekisoboka okututaasa embeera gye tulimu, naye njagala okubategeeza nti era twetaaga obuyambi si kutuwa mundu yokka naye n'amawanga agaliraanye wano tulina ebintu bye tukola, mutuyambe mu bifune okuli emmere n'ebirala. Zelensky nasobodde okumufuna era kamukuwe obuli bye yayogedde, n'agamba nti wabula mwandisaanye okukomya mbagirawo bwe mubanga ddala mulina amaanyi okuggyako abantu abamu ebyokulwanyisa eby'amaanyi. Yabayise bateralisiti. Omuwulidde nti omukulu ono gwe mwogerako Putin takomye kugabirira abalabe bammwe mundu, wabula n'abamu abawadde nga talina ne kyafaayo ng'akimanyi balabe. Kati ayogera kabinja kawagina group akatigomeza ensi yonna. Nagamba nti bw'okuggyako ng'oyo omusajja mumuggyeko ebyokulwanyisa temulina mugenda kunkakasa nti ensi osobola okuterera. N'agamba nti ensonga endala emmere buli omu gy'alwanirira, buli omu kyakolera kulya. Profesa kye kikuleeta okukola kulya. Mukwano gwo Pastor Alfred kye kimuleeta okukola kulya. Abantu bonna ekibakeeza okuva ewaabwe okujja mu kibuga Kampala si kulya. Naga nti awatali ekyo fenna mutuyambe mugule emmere yaffe tulina nnyingi. Okitegedde nti eŋŋano tugina mu bungi era Algeria, Spain, China mujje, India banga mwe mulina population enene, mujje tubawe emmere muduwe sente. Profesa ensonga bweso bwe ziri era fundikira kugenda wali mu dakiika ezijja tugenda mu masimu. Alijagala ozinge ebigambo bya Lavrov yabadde ayomba yabadde abayina ku kakuku ano byabadde ayogera byonna byabadde bituufu wangi ku ludda lwe. Byabadde ayogera tugende maaso byonna byabadde bituufu ku ludda lwe era bye yayogedde byabadde biwagira ye nga ye no Russia ng'ensi. Waliwo omuntu afulumya byayogera naye nga byonna biwagira ye oba bikolera ye mu kitakolera kukolera naye ono wa Ukraine yabalaze ti emmere bagirina Zelensky naye akatale tebakalina. Kkiriza oba gaana ebimu ku bigendererwa bya UN byali byakumalawo ntalo. Ono omusajja wa Russia byayogedde ate biraga kuteekawo ntalo. Kiba kitegeeza byayogedde oyo minisita w'ensonga ez'obweru Putin byamuwadde namuga agenda oyogere bino genda obakube biba birwanyisa ebigendererwa ebya UN kubanga Russia yalumba Ukraine era ebigendererwa bya Russia byali byakuggyako musajja wa Ukraine nga Russia yakimanya nti Ukraine bweyingira mu lukiiko olwo nefuuka ey'amaanyi ensi ebitundu bingi nnyo bigenda kutuka ku Russia n'okwonoona akatale ka Russia kebadde esigaza akatono. Kale kyenda musatu kingdo mu FM koli nakutegezeza munange nti wenve wakitunze gomba mu dakiika zino ezisembayo just kuba bukubi simu yo olina okubajjukiza nti ojja bongera ennamba y'essimu nga nkomyewo kansooke njewo akasente kano anti buli omu ekimuleeta e Kampala kola ki omusajja yayombye banna. Kyenda musatu koli dakiika wabula mwenda zokka tuve wano yawera omwenda akati wabula ntono nnyo besimu yo otubulidde byowuliddemu ate tugende mu maaso tukusiibule naffe tuve wano tugende tukole emirala yeffe tetuwummuleko tugende naffe tuwummuleko tunoonye ebirala etugenda okubawa sabbiiti ejja esaawa zeezo 11
eza kawunga paka 12 eza 12 kitundu tubaawo wano ne program Namuziga Mulangira Jjunju Moses ne Professor Lwanga tubaawo wetuli nga twatuuse dda kale kamba tandiko bafuna ate tutambule tugende maaso kyena musatu kwoli sebo kale baba yesebo ni wagaba yesebo akuwulira esebo owayi speech nga yayombye buyombi ka speech okawulidde munga kali mu ensonga oba ayombye buyombi yabakoowa dda kale deusi kyena musatu wangi sebo kale sebo ogamba otyani ono baba oli ludda wa ani yes sebo kale sebo kiki ky'owulidde ebirowoozo by'owulidde bibadde bikwata ku nsi yonna babi waliwo abadde alina ebiri pasono gundi la vilovu buli wamu bayingizaawo ennyindo kale webale nnyo mukulu Morris webale nnyo sebo webale mukulu Morris kyena musatu kale taata esebo webwegerere ogamba otya akuwulira esebo ajja kwata mukamwa kempologoma mwana waboobwe luto esebo kale muganda wange batulabire abe bweyogerere kyenda musatu baba ogamba otya waji naye bwegatta ddi nzija ngenda kujja ne Suna Beni mu kisaawe ekyo temutusobola esebo butereevu ebujuuko omusajja amulabyeko ensonga zibadde oziwulidde otya otyo mukube
emusaanyeewo Moscow n'ekikuba ekibuga n'ekisaanyaawo esebo kale sebo mugambe mwagala nnyo esebo amina tena musatu Kingdom FM kooli munnange program ewommange ekkuba erigenda mu fumbiro terigwa kutambula munebaga agenda emirundi 5 anti weeyongeza kamere katwagala okusinza ntukusiibule tukwagaliza ekiseera ekirungi Mukama Katonda akwe by'osinga okwagala bwe tunaakusangira wiiki ejja ng'oli mulamu oyongere okutuwuliriza kakati profesa tugaye bugambi Ssaabasajja Kabaka awangaale magulu nnyondo mweraba Wendo ogusooka okusasulwa okukendeezeddwako okuva kuogwo ogwasooka nga kati kiri emitwalo 49 gyokka. Sasula balansi mpolampola okuviira ddala ku nnusu 833 zokka buli lunaku. Funa direne ya supakabode kati ofune GBB eza data wa MTN ow'obwereere buli mwezi okumala emyezi 8. Funa kabode super katikati okwetoolola eggwanga lyonna. Wange nina embuziyo olunaku lwe nazuula buto wa Fortune Gold namanya nti nfunye gold enfuma yange mugamba mutya bwe tutulabise sabbiiti eno nate mbebaza mmwe mwena abadde ku Facebook Jjunju Moses genda ku motion media YouTube tunoonyeeko genda ku Twitter Jjunju Moses 44 hashtag Jjunju Moses 44 obeere nga ensonga zonna tuziyambika era teekayo ndabye ensonga zonna tusobole okuba nga tuzoogera ambasiibule bannange ambasibirira entanda bw'oba okola byonna by'okola mu bulamu tunula mabega gy'ova n'egy'ogenda yenna akuwabula si yaba enkomeredde wabula okusalawo kuba gy'oli mweraba nze omulangira Jjunju Moses sabbiiti ennungi